Yes, omumateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meezi eri Benson weebeera. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2022 twali twolekera akalulu ka 2021. Captain era retired Tumusiime Bamuturachi ne RDC Lieutenant Colonel James Mwesije balagira abakozi ba gavumenti bonna okuwagira NRM oba bafiirwe emirimu gyabwe. Abakozi ba gavumenti be batya muno twaliramu abasirikale, abasomesa ba gavumenti na buli mukozi yenna ow'ekitongole kya gavumenti. Wagira NRM oba omulimo gwo ogufiirwe. Kakati ng'ennaku z'omwezi 22 Septemba omwaka 2024 gwe tukubye mabega, Minisita Aruna Kasolo ng'ali wamu ne Minisita Justin Kasule Lumumba bategeeza abakozi ba gavumenti bonna bawagire NRM oba si kyo begobe ku mirimo. Kitegeeza ki? Nti omukozi wa gavumenti bano batulaga nti talina ddembe lye. Lwaki tulaba abasirikale nga bakuba abantu nti bakozi ba gavumenti? Lwaki tulaba olwaleero Mariam Wangadya ng'avuddeyo ne statement gy'akoze mukozi wa gavumenti? Ekibuuzo kiri nti ekyo kye bakola kye balina okukola mu mateeka nedda, si kye balina okukola. Lwaki bakikola? Kubanga system volongoto. Bino byonna nno tugenda byogera. Lwaki ntandikiddeeyo nkuwa ekifaananyi nti bano bonna bye bakola babikola lwani? Waliwo invisible hand, waliwo omukono above oguli emabega wa buli kimu. Kyova olaba amasomero galagirwa okuleeta abaana babeere ku ziraale. Kiri mu mateeka, kikyamu tekiriimu. Oba nfuna then kati ly'eggwanga lye tulimu. Bino byonna tugenda bitunuulira. Mu bitunuulira ekitongole ekya UN kivuddeyo. Era mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti Mwami Museveni giwunye. Ekitongole ekya UN kivuddeyo ku kutulugunya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be. Kitadde gavumenti ya Uganda ku nninga oba olyawo nga tuwolekera akalulu ka 2026 akalabise nga kavudde dda mu ngalo z'abakulu. Muno mwe tugenda okuzingira ekiwandiiko kya Chris Magezi kyafulumiza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kuddamu mbeeko byenkikugiramu osobole okubeera ng'okitegeera. Abantu 17 bakwatiddwa n'emmundu ekika kya AK-47. Be baani bano babakwatiddewa? Ogenda kubeera ng'obiraba. Abawagizi ba FDC bakubye abasirikale ebikonde. Sidowooza mukaawo singa babadde ba NUP. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Nzikiriza ebyo ne bye sigambye tubiina mu mboozi y'olunaku olwaleero. Nzikiriza tukole bwe tuti, nzije tutandike video. DPTV Uganda, Dawn People Television. Yes, omumateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meezi eri Benson weebeera. Naye nitugambe ekintu ekiwadde kiri mu kikirizibwa mateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati, mu mbeera eriwo kati, n'osanga ebifo bimwe mu Kampala biri mu polling station zaffe ziri mu bifo bufunda. Kati wokkiriza abantu nga 600 okubeera ku kifo kyekimu, kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu bwe bakubira kalulu, omuntu ne basobola n'okulaba kulengera mu beseni ani wakubira kalulu.
Nafe ne tubagamba nti waliwo polling stations nga Kawempe Mbuzi Primary School waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu kati bw'obalamu abantu 6 buli polling station bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu 7 nga mu kifo kimu ani anaakuma emirembe onookakasa otya nti abantu bano tebagenda kukyankalana batandika okubagana batandika okulwa nga bwe tulize tukiraba nafe ne tubagamba mu ndaba yaffe nga kakiiko kyandibadde kirungi omuntu bw'aba amaze okubaka addeyo. Kiriza nkubuuzeeko tyosiibyeyo otya yonna gy'osiibye olunaku olwaleero olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 4 mwezi gwa Desemba omwaka 2025 omwaka guweddeko baganda bange omwaka guweddeko ebyaddala kansuubire nti olina ky'ogugjeemu naye naawe atagugjeemu ng'osigaza obulamu ate weebaze nnyo Katonda okubanga okyassa kubanga abalamu be bakola ebintu abafu tebabikola bw'oba okyali mulamu ne bw'oba togugjeemu kintu okujjako nja kusaba ate omwaka ogujja gutandike ng'olina ensonga ng'olina ekirubiri olina goal gy'oyagala okuteeba giremereko ne bwe kaba katona waakiri gugenda okuggwako ogujja nga olina ky'otandiseewo. Nzikiriza tutandise n'omukulembeze wa NUP ali mu kutalaaga bitundu ebyeyo mambuka yazzeeyo wakati mu kubeera nga abitalaaga nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'olengera ku screen yo mukwano gwange ali mu ggendo alitindigga wakati mu kubeera nga akyalitindigga ab'e Masaka bagamba tekinnaggwa omukyala amanyiddwa nga Namayanja ye mmeeya w'ekibuga Masaka City avudde n'abagamba bannaye mwenna abataalaba mukulembeze Wallan mukakkane akyakomawo tuwe ku Namayanja akomawo mu region president akomawo mu region emirundi egisukka mwena era tubeere beeteefuke bulijana agenda kasita n'abantu ali mu region eyaffe eya Masaka tujja kutuukayo era nkubiriza abeeyo mu bitundu gy'anaagenda mweteeketeeke wabula mugambe abantu baffe babe bakkakkamu. Ab'e Masaka bagamba ab'e Luweero temujja tukinako omukulembeze akyakomawo emirundi egiri mwena n'ab'e Luweero bagamba naffe tulinayo gumu bwe muba mugamba muyinena naffe tulinayo gumu. In fact wakati mu lugendo ng'agenda waliwo eyalistinze ebitundu 15 ebisinze era mu bitundu 15 ebisinze tutandike na 15 gwe mbuulira we wakusingidde Zombo bagamba yekutte ekye 15 Zombo Pakwaki nekwate ekye 14 Kawempe nga mwagitadde wala Kawempe 13 siwe kiri Lira 10 no Masaka 13 omwana akoze atya Zombo 15 Pakwaki 14 Masaka 13 Kawempe 12 Lira City 11 Arubatongo 10 Gomba 9 Isinjiro 8 Shema namba 7 Koboko 6 Nebbi 5 Mbarara namba 4 Iganga namba 3 Arua namba 2 Luweero namba 1 Ogambo otya gwali eyo Luweero kitufu yo Luweero naye Masaka sibategedde Masaka kutte kya 13 anyway kale gwe simanyi bw'olowooza gwolowooza atya ali eyo ani gwolowooza nti yakusingidde kale bwe tubanga tuvuddeko awo
ndowooza tugirewo ddala omuvubuka w'eruweero ono afuuse ensonga kakati yakozeeyo ebika by'emmundu ng'abituumye amannya. Yakozeeyo Joel Ssennyonyi, n'akolayo Nubianly, n'akolayo yakozeeyo ne Kyagulanyi. Soko tuwa omuvubuka oyo ye yalabikidde mu katambi kali eyabadde waggulu, then soko mutuweeko. Futu soja n'amawano mbadde nzize bategeeza bana temutya nnyo bino biyuuni abitegeera bitegere nti kino kiyuuni naye nga eno yali sinayibala ivandi gye twaliko omukulu gye yalengera n'abagamba bakaddaala ndozayo mugiraba yenewo yoweeri yino kati eno yegenda twala obwa MP Kampala ono Rubongoya ono ne Rubongoya akati Ssennyonyi oli wa obudde bugenda alabira wala ole mukulu Ssennyonyi omuntu lugezi wa amannya ole mukulu Ssennyonyi omumulabi kakati onajja ono Nubian ene muntu kajita Nubian iri ogirabe ejabba nnene nnyo kuba musajja ali simple naye kyevaamu ja kitegeera onajja walukaga otya nnyo kagenda ba katono naye nga kawanda nnyo kagenda beera kawalukaga ene jagirinde ono ye mukulu abangi gwe mugenda otya nnyo mwebuzaani giraba ono gwe bayita King saha totya nnyo gwendeeta mulala mujja biraba naye temutya nnyo ono ye mugenda mutegeera oze mumanyi naye mukalaba nti katono kanyoomebwa kakyala bakayita Kanina Rose temutya nnyo ono ajja Shamim Malende kumani MP Kampala agenda lwana entalo ze mutasobola wabasinga mujalowooza bigenda bba bizibumu kumani MP Shamim Malende nga bayomba Shamim Malende ye mumulabi onajja yemeeyi omukulu Balimwezo agenda lwana entalo mujja kwewuunya nnyo omuntu ziri wala nyingi Balimwezo eno ya Balimwezo mba lutalo kumaliriza era baliyo mwena mwetegeke agenda bajjawo kakati eno maama tugenda giweereza omukulu maama ow'ekitiibwa oba mwogere ntya mukyala w'omukulembeze Babi nemundu yiyo era mu bunene bwayo egobereganye ey'omwami Sniper Rifle eno maama yiyo era zifaanaganyeemuko kakati eno yegenda osembayo mujimpere omukulu mukamba agikwata bulungi abeyo ku front line mujwe fikifa maika emundu eno mukamba alwane bulungi olutalo tapowa Uganda ensuubize tugiraba kakati eno nawulidde Solomon Kampala yoyo training abaje tugasobola kuwa nnyo bakomanda emundu njiina ejaddulwana kakati eno ekinategedde kintu kimu era zirwana feka omukulu owekawempe mwogeza ddembe abasinga mumutegedde eno ejja kusobolera taata olutalo ejaddulwana kakati byonna tugenda byogera bafutu soja buli omu togenda kutya kuntuukako wontuukako nsaba nkuwe obutunda nina bungi obutunda bwo bwali badde bungi nnyo naye oba okajjako wegendereze bungi kano mukatagingire abakategedde kale I salute you emundu tuzifunye abasigadde tunaddamu omwana agambye
obutunda nina bungi niyo bujjako wegendereza naye obutunda ayinako nga bwe yatemye ebiyuuni n'amayuuni teyagaleseeyo mu ttaka yagalese gakolenga obutunda bubomu. So anyway, kiri fun kinyuma mu kukiraba naye njagamba muganda waffe aleme kisusa kinyuma era tekirina buzibu naye ategeere wetuli kubanga bwe kibanga Jeno Mulamba Jeno Sejjusa yatutte obudde okuvaayo akole statement bwaguuga bweti just ku biyuniyuni. So bro ka content ke watandise kalungi tujja kanyumirwa naye bana abantu si balungi ebyaddala si balungi. Anyway, tuveeyo ebyongo bitadde bali njagala kusooka kuzaayo eno. Wuliriza, omukozi wa gavumenti aba mukozi wa kibiina kya NRM aba mukozi wa gavumenti kubanga NRM eri mu gavumenti just ekibiina NRM kyekikulembera Uganda. NRM si ye government, it's a political party nga NUP, FDC, DP n'ebibiina ebirala. Kakati bino byonna bye tutunuulira lwaki bituukawo? Bituukawo kubanga system yonna yawambibwa. Bw'olaba akolera gavumenti oyo akolera NRM, ensi bw'etyo bw'erowooza. Nina mukwano gwange akola mu Ministry of Finance. Ne bwe tuba tuwogeramu aŋŋamba muganda wange nvuge emmotoka eno eriko yugi. Niye ekisinga okunnuma nga nvuge emmotoka eno oyita ku bantu naawe ng'ennaku ekkutte. Ne bo bw'obayitako bagamba abo be balina ssente zaffe. Naye nga naawe Mukama akuzunza akujje n'akuzza eri. Nabe nnaku ebanyiga. Ne kati baakitusiigira nti omukozi wa gavumenti yenna aba mukozi wa NRM. Kyova olaba Wangadya asobola okuvaayo kitongole kirwanirira ddembe ly'abantu oba ery'obuntu niye avaayo n'ayogera ng'enjogera gy'ayogeramu eraga alina kyayisaawo nga bwe twawulira by'Abakama ng'ayogera ku tteeka ery'okulonda alyogera mu bukyamu naye nga litegeeza kirala. Kakati tutandike empola tusobole okubeera nga tukitegeera ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'Okitoba lwali lunaku lwa 5 mu mwaka gwa 2020 waliwo lutuula nga luno lwakubirizibwa Captain retired Tumusiime Bamutuuraki ne RDC Lieutenant Colonel James Mwesigye. Bano baavaayo olunaku lwali lwa kusatu ne bategeeza nti omukozi wa gavumenti yenna oyina okuwagira NRM kubanga sente zikusasula, sente zosasulwa budget eba yaki ya NRM, mbuteba ya gavumenti eba ya NRM, gavumenti ya NRM. Ne batuwongerayo ne batugamba nti civil servant yenna ng'ova mu Mbarara district atagende maaso n'okubeera nga asupportinga ruling government
ruling National Resistance Movement nga party mukalulu akali kabindabinda akabiri 21 resigninga oba tambula genda bebami abo resigninga oba tambula genda kakati ebyo byali bya nga tugenda mu kalulu ka 221 leero tugenda mu kalulu ka 2 twali tugenda ya leero tugenda mu ka 226 Minister Aruna Kasolo ne Minister Justin Kasule Lumumba mu mwezi ogwa September n'ennaku z'omwezi 29 224 bano basinziira mu ekyankwanzi ku program gye baali balina eyaba staff 16 bano ne bagamba bw'oba togenda kuwagira NRM bw'oba ng'oli civil servant nga togenda kuwagira NRM resigninga weegobe va ku mulimo weegobe era mu maloboozi sigamba nti bino ebigambo ndi mukonjera njagala otuwa akatambi ako munzikirize tuwulirize lwaki ndeeta emboozi eno njagala tutuuse ku bigambo bya Mariam Wangadia yagwanidde okwogera bino era nkujjukize nti tuyina ebigambo ebiva mu UN eri Mwami Museveni tuyina ebiva eri Chris Magezi omu ku bakulu mu magye g'eggwanga ng'alabula Kyagulanyi bano bonna bagwa mu civil servants bakozi ba gavumenti si NRM ekyo kyo mukyawule njagala otwe ku bigambo bya Aruna Kasolo ne Justin Kasule Lumumba If you are working for government, how can you turn against your employer? You are here. Government pays you. It is cabinet that created MSC, the company you are working for. And the chair of that cabinet is the president. Then we'll get you the campaign with the president. What sort of leader are you? So it is your duty to ensure that your employer continues to exist. You are not supposed to go directly campaigning for him, but ensure that the programs you're supposed to implement, you implement them effectively and successfully. If Ugandans continue to be poor, and you are there, you are supposed to support them get out of poverty. Then you are campaigning with the president. So when I hear, like one of the persons said, some of your offices not supporting the establishment, you should quit and go. Because what are you implementing? You are implementing the NRM manifesto. We are two political parties. We all carry our manifestos to the voters. Once they voted the NRM manifesto, it is translated into the programs that we implement. So whether you want to 7 or not, you are serving on 7. As we conclude this training, our chief guest, I stand before you and all members present. Simanyi oba okiwulidde. Oba owagira Mwami Museveni oba tomuwagira gw'osaavinga. Kati bw'oba owulira nga toyagala musaavinga kwitinga omulimo weegobe. Aruna Kasolo agambye ye biri bibadde bigambo bya Kasule Lumumba. Aruna Kasolo agamba nti oli wa ddembe obutavaayo publicly kubeera ng'osapootinga Mwami Museveni naye olina okumanya nti olina omukolera. Kakati twagala kwawula baani abavaayo ne bamusapootinga publicly
Nabani abatagala kulaga nti no bamusupportinga nenga ate gwe basupportinga. Batuukiriza ebigambo bino nti a civil servant oyina okuwagira government. Kakati Mariam Wangadya mukozi wa government. Naye bw'obanga owuliriza ebigambo bya Mariam Wangadya amazima ga Katonda mu ggulu bikuleeta buterevu nti indirect a supporting a government. Newankubadde kubanga simanyi foot soldier walinyirira ddembe lya buntu. Foot soldier alinyirira ddi eddembe ly'obuntu. Akakiiko ka human rights dirwe kavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Ddala kibadde kyetaagisa obudde buno Wangadya okukola statement eyo? Twebuuze. Twalabye byabakama ng'agamba abantu nti bajja kubasiba. Ensi neevaayo n'egamba owange obadde kigwe ssentebe w'akakiiko. Ebyo ebigambo tebirina kuva mu ggwe. Nadda jjo n'atereeza. Leero Mariam Wangadya ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu batulugonyiza abantu, waliwo obutali bwenkanya, waliwo embeera bweti, dwayina okuvaayo akola omulimu gwe. Foot soldier alinnyiridde eddembe lyani? Olaba abantu bano nti beewa emirimu egitabakwatako. Buli kitongole kyagala okulaga Mwami Museveni nti ffe tukola. Mariam Wangadya kano kabonero kamaze okulaga nti ne bwe munaaba munoonya obwenkanya mwaba NUP eno temubunonayo. Eno tebuliiyo. Kubanga azze ne mu bitamukwatako okulabula era n'alagira poliisi ekwate. Foot soldier alinnyiridde eddembe lyani? Olabye nti beetuma emirimu egitabakwatako? Olabye nti no bali mu kutuukiriza ekyaluna Kasolo ne Kasule Lumumba? Nti buli mukozi wa gavumenti oyina okusupportinga Museveni? Kati Mariam Wangadya amazima amatuufu kyakoze tekiriiyo. Waliwo eyavuddeyo n'aga foot soldier yamutaddeko embeera. Foot soldier kintu nakyo kyetaagise human rights, abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvaayo baraisinga eddoboozi lyabwe. Was it necessary to the Uganda human rights? Oba human rights mukadde kano yandibadde eyimirira emabega ng'etunuulira ssemateeka n'egamba naye wait a minute, bano abaana babagoba okubeera ne mukama waabwe bo baakoze eki? Naye akulaga tatunuulidde mateeka, ali mugamba bugambi bakwatibwe bonna. Kati olabye nti nno tavuddeyo okukubira Mwami Museveni campaign niye amuteerawo embeera emwanguyiza. Oba kyenjogera mukitegeera. Weweetaagira eddoboozi lya Mariam Wangadya tolifuna. Barepinza abakyala bafunye embeera tavaayo kwogera. Ne mu kino amazima gwe ekitagwa mu doketi ye avuddeyo akyogereko. Kitegeeza ono yakkiriza okukolera Mwami Museveni, si gavumenti. Kakati ebigambo bya Mariam Wangadya byafaananye bitya? Bituweeko. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Obubinja buno bw'abavubuka butondeddwawo oba bakandidate oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma bakandidate baabwe. Abamu beeyita bigaali oba foot soldier,
naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka bu vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi ba kandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunambiro wonna wonna we buli. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Ye Mariam Wangadya ssentebe w'akakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu wano mu nnyaffe Uganda. Then waliwo ebigambo bya Bobi Wine byayogedde twabibawaddeko mu vidiyo emu. Njagala nabyo oddemu bituzanyireko. Twagala kutuuka ku nsonga ya UN bituweeko. Otwogerera abasirikale bonna bali wano, emukono tebaliyo, Kampala tebaliyo. Oba mubitegeera. Abasirikale bali wano. Njagala muve wano nga mumanyi bano abasajja tebamala kutukakanya. Uganda wuliriza bulungi. Eno constituency erimu ebyalo 52 si bwe kiri wana Sempebwa. Eno constituency yokka. Uganda yaffe erimu ebyalo 7,700. Uganda erimu ebyalo bimeka 7,700. Abapoliisi bonna bali mu Uganda tebaweza yadde 5,000. Abasirikale bonna bali mu Uganda tebawera wadde 8,000. Ekitegeeza buli kyalo ne bogamba bakiseeko omusirikale oba ow'amagye tebamala. Otwogerera abasirikale bonna bali wano. Kakati ebyo ebigambo bijjeeyo Chris Magezi era n'abaako ekiwandiiko ekikakali kyafulumizza. Ekiwandiiko kino twakikuwaddeko mu vidiyo yaffe eyise mwe yategeereza nti tetugenda kukkiriza bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate wa National Unity Platform okubeera ng'agenda akinigguka ng'ayogera ebigambo ebyo. Agamba ebigambo ebiyita ku lulimi lwe. Agamba nti ebigambo ebiyita ku lulimi lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bosagwa Botwa bya bulabe. Era ng'ab'ebyokwerinda tebagenda bigumiikiriza. Tebagenda kukkiriza ejjoogo lyatandise okubeera ng'ateekawo ery'okubeera ng'ateeka abasirikale baabwe mu bunkenke. Byagenda ayogera bye bigambo ki nabikuwaddeko nti abasirikale batono agenda abigamba abantu mu bitundu gyali. Mu ndowooza z'aba abakulu abali mu byokwerinda bagamba nti Kyagulanyi yandiba ali mu kkuma muliro mu bantu batandikewo embeera nga ey'okwekalakaasa. Omukulu ono Magezi atuzizzaayo mu byafaayo era n'atuwaako ku bubinja bu gurupu bwe bakurashinze. Mu bwo atutegeeza nti tusobodde okubeera nga tuyuza, tusobodde okubeera nga tusaanyaawo obubinja obubadde bulowooza nti buyinza okutyo okuleeta obuzibu mu ggwanga lyattu oba mu ggwanga lyaffe. Obumu ku bubinja bwayogeddeko mwe mubadde aka Al-Shabaab, kati NUP bagirabanga Al-Shabaab, mwe mubadde akabinja ka Lord's Resistance Army Mawale Joseph Kony, mwe mubadde aka ADF Allied Democratic Forces aka Jamiru Mukulu, mwe mubadde obubinja obw'enjawulo n'atugirayo ne Rakwena n'abantu abalala. N'agamba bw'oba owulira oyagala kuteekawo butali butebenkevu mu ggwanga tokigeza. Tokola ki? Tokigeza. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala tuddeyo tutunuulire tutuuse tutya wano. Twatandika akalulu kano nga ka mirembe.
ebyaddala kaali ka mirembe era ne tuuka n'okuwaana ab'ebyokwerinda nti ku guno omulundi ensonga mugikutte masavu mugikutte bulungi nnyo naye gye bizze byeyongera poliisi n'ebitongole ebyokwerinda bizze biraga nti bikoonagana ne abawagizi ba NUP okumaliriza nga tiimu ya Kyagulanyi bagikapityalinze nga bwe gwali mu 2020 tebakomyawo kati n'abawagizi nabo babakwata botandika okubala NUP eyinza okubeera nga abantu abali mu 5 abali mu 5 sinakindi n'omusobyo nga bali mu makomera abalala bali kudduka kyokka nga tulinawo n'emirambo egigudde bino byeyolekedde nnyo mu bbendobendo lya Buganda oba mu ttundutundu lya Buganda Central Region nga bw'owulidde Maria Muwangadya wayogera kakati UN evuddeyo nevaamu omwasi Bobi Wine we yabadde Luweero yategeezezza twagala tuwangula akalulu kano nga AU African Union ekitegere nti tukawangudde EU European Union ekitegere nti tukawangudde amawanga gonna gategere nti tukawangudde then Mwami Museveni akakwatemu byabakama agaano tulangirira kakati nga bw'olengeraawo United Nation mukuva mu Geneva yavoddeyo neyogera ku crackdown eya opposition n'aba media mu Uganda nga tuwolekera omwezi ogujja akalulu ka bonna era ne bagamba Ugandan authorities to seize the use of such operative tactics balagira oba basaba ab'obuyinza mu Uganda okukomya obukodyo obwo obukozesebwa ababyokwerinda obutali bulungi tuweeko katono nnyo ku katambi ako. Intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Wow. We deplore the intensifying crack. Buli muntu akwatiddwa yanditeereddwa. Government ya Uganda ekkirize bannansi benyigire mu kusalawo kw'ensi yaabwe. Basaba ab'ebyokwerinda baweddembe abantu beesalirewo. Abakwatiddwa olw'ebyobufuzi bateebwe okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda ne mu nsi yonna. UN ejjeeyo eddoboozi lyayo. Naye UN ng'ejjayo eddoboozi njagala ojjukire kyesobola kye ki kwe kwogera. Okuvaayo neeyogerako ne sigisuubira kusukkakaawo. Dirwe eyinza okusukkakaawo nga mmwe bannannyini nsi musitudde eddoboozi lyammwe okusukka ku kwogera. Ntegeerekeka tokuba nduulu wano
kwewaana UN eyogedde. UN kirungi buli weefaayo nebaako kyeyogera wabaawo ebiyinza okukyukamu n'abakulu okugamba international community eraba bw'eba ebadde egenda kuba amasasi 4 n'ekuba 1 oba 2 ne tekijjaawo nti ekubye. UN okubeera ng'ekola eteekeddwa okubeera nga bannayuganda balina kye bataddewo. Toyimirireyo n'ogamba UN eyogedde kiwedde. Olimba. Nkiddemu olimba. Newankubadde mawulire malungi. Ebyaddala mawulire malungi. Njagala onzikirize nate tuveewaawo. Ba FDC borekeza obwanga ab'ebyokwerinda okumalirizanga ebikonde binyoose b'ofiisa bakubiddwa. Njagala tusooke tulabe akatambi kano then nzije mbeeko kye mbagamba. Ekisooka ebintu nga 3 byendabye mu vidiyo eno. Ekikolwa ekyo abantu kye bakoze nkivumirira okudda ku bakuumaddembe ne mubeegezaamu okubakuba naddala nga bali armed nga bw'okirabaawo. Asobola okukola kyonna naye akulesse then tolemezaamu. So ekyo kyo nkivumirira. Ate era nenjagala neebaza abasajja abo abasirikale olw'ekikolwa ekirungi kye baakoze obutajjaayo mmundu zaabwe kwolekeza bantu. Kale nno abasirikale mwalaze obuntu bulamu era mwalaze nti ddala muli batendeke. Kakati ekyo kimu. Ekyokubiri njagala kwogera ku nkola z'abantu babiri. Emirundi mingi tulaba ebitongole, tulaba poliisi, tulaba amagye. Poliisi ekola etya, amagye gakola gatya? Poliisi omulimo gwayo kukuuma abantu n'ebyabwe era etendekebwa ng'etendekebwa empisa n'enneeyisa ez'abantu. Omusirikale owa poliisi bakusuubira okubeera nga abantu b'olimu b'owangaaliramu okimanyi nti tebamanyi mateeka era okimanyi nti ne kye bakola bagetting out of control. They can do anything. Naye gwe olw'okuba oli mutendeke bamanyi nti okimanyi omanye engeri y'okukkakkanyaamu embeera eno eyinza okutuukawo. Now ojja kumbuuza lwaki tulaba abasirikale nga bakuba abantu. Twawule owa poliisi nga ddala wa poliisi, owa poliisi nga ddala wa poliisi nkiddamu tasobola tuuka ku extent gye tulaba abasirikale abali ku sayidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bakolamu emirimu. Ojja kwesanga abasirikale abatambulira ku Kyagulanyi nga wandyesanga nga ne gw'osanga nga wa traffic nga bamwambaza bwambaza w'amagye. Njagala nkugambe kino, simanyi oba oyinza okitegeera. Singa Kyagulanyi atambula n'abapoliisi, obukambwe n'obukaawo obuli ku sayidi ye tebwandibaddewo.
Niyo olw'okubeera nti ebikolwa bye bakola ne gw'olaba ng'ayambadde yunifoomu ya poliisi asobola okubeera nga si wa poliisi nga w'amagye ayambadde bwambazi yunifoomu ya poliisi. Omusirikale wa poliisi aba mutendeke, aba muyigirize, nga bamuyigiriza okugenda okusinkana society eteyina kyemanyi. Omusirikale wa poliisi abanga mukubi wa bikonde, nti omukubi w'ebikonde tayimirira n'atakuba bikonde, agenda okuyimiriramu nga naawe okuba bikonde. Kakati bakwata ab'amagye abalina okubeera mu zi barakisi ku nsalo. Ab'amagye bisolo, yes, nabo bakimanyi. Ab'amagye bisolo si bantu, kubanga entendeka y'ow'amagye n'entendeka y'owa poliisi byanjawulo. Owa poliisi bamutendeka butya bw'okwatagana n'abantu, oyinza kunona otya omuntu, bwe babeera nga bali mu crowd oyina kukola otya. Omusirikale ow'amagye bamugamba kuba, ne bwe baba tebakimugambye kuba bamutendeka kiri. Kyova olaba ewa Kyagulanyi embeera ebeera rough. Naye wano wabaddewo ng'abasirikale ng'abantu bakuba abasirikale, munnanga ate abasirikale babadde kaamu. So kati y'enjawulo eriwo. Oba ontegeera, naye nga nvumirira nesse kuvumirira yenna okudda ku musirikale ng'oyo ali armed alina ekyokulwanyisa omwennange. Era nempa respect abasirikale abo. Era kansuubire nti abo abakubye mugenda banoonya mubakwate, kubanga ge mateeka. Omusirikale wa kitiibwa, omusirikale aweebwa ekitiibwa. So nsuubira okubeera nga bonna abakoze ekyo ekikolwa bajja nnoonyezebwa bakwatibwe. Naye singa babadde ba NUP, simanyi nawe byandibadde. Singa twafunye edda n'ekiwandiiko police, simanya police press release. Kale, tuveeyo eyo, bwe tuba nga tuvuddewo tugende butereevu ku bantu 17 abakwatiddwa n'emmundu mu kibuga Iganga. Iganga eno amawulire agavaayo ge gano wammanga genjagala okubeera nga nkuwa n'okutuusaako. Poliisi mu Iganga district yagenze maaso n'okuba ng'ekola ekikwekweto kino kyegattiddemu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda, era ne bagenda maaso n'okuba nga bakwata ababbi abali eyo muwendo gw'abantu 17. Bano nno basangiddwa ne AK-47 3 ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba 2025 ebitongole by'okwerinda amagye n'ebitongole ebirala ebyerugazi byagenda mu maaso n'okubeera nga bikwata Gumiikiriza Alan oluvannyuma lw'okulemererwa okubba Walukamba mu Jinja City. Kakati omukwate ono bamusanga ne ekika ky'emmundu ekimanyiddwa nga SMG rifle ng'eri loaded with 2 rounds of ammunition. Yasobola okubeera ng'efunibwa, era mu kiseera kino wakati mu kubeera nga bayinterogatinga Gumiikiriza yakkiriza nti kituufu neetabye mu buzzi bw'emisango obw'obubbi emirundi egiwerako. Era mu Iganga wano n'agamba nti
including the theft of $9,500,000 from Ndagire Justin. He also identified his kyakakassiddwa nti ono abadde ne banne abawerako ng'era bagenda bakola emirimu egyo egy'okubba okuli yayogedde Magumba Saidi ngono wa myaka 25 era ng'abeera Nkono 3 village mu Iganga ennaku z'omwezi 2 November 2025 ku ssaawa 2 ekitongole kino kyagenda mu maaso n'okubeera nga kigombamu gumiikiriza obwala gye bayita Magumba ne bakwata ne Magumba Saidi Kakaire Abudala Alizas Brown myaka 36 Igurusa Village Bukaye Parish Nakarama Sub-County. Mulondo Samuel naye yakwatibwa wa myaka 25 ne ba suspect abalala abawerako bakwatibwa ne Mmundu mu Iganga. Kakati just wano nyongerezaako bongereza katono, just katono nnyo. Mukimanyi nti bano baba kutte ne Mmundu 3 nete wali gwe bakubyeko ssasi. Niyo badde okimanyi olwo bwe bakwata ne toyi gaani bonna ne babatta. Kati ebyozza bya Kisajjime. Just njagadde nkulage nti oli bamusanga nga toyi gaani ne bamutta. Ne basanga n'owaddala ng'ayina Mmundu yaddala n'amasasi gaddala. Ne batakubako n'omu. Awe tuli. Anyway, tetugenda sukkako wano. Okujjako kubebaza nti mubadde balabi balungi okuva we tutandikidde okutuuka nate tugenze maaso n'okubeera nga program tugikuba oluku mutwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Enze Sajjime sinzira ku mukutu gwa DPTV Uganda mbeera ne Mogani Kulenz abeerawo bulungi nnyo so nga ate abe ku mapeesa niye abeerawo kakasa nti buli kimu kitambudde maridadi sana kabisa. Tusinkane mu mboozi n'abezeeko mubeere bulungi mweraba.